Oluvannyuma lw'okuggalawo ekitongole ekya USAID eggwanga erya United States of America wansi w'obukulembeze bwa Donald John Trump bwe yalayira n'ategeeza nti ebitongole eby'eggwanga erya America bibadde bigaba obuyambi ku mutendera ogw'ensi yonna, n'ategeeza nti abiyimirizza oba abifreezinze okumala ennaku 9 omuli n'ekitongole ekya USAID oba United States Agency for International Development. Ekitongole kino kibadde kiyitiramu obuyambi obw'ebika eby'enjawulo, ng'obuyambi buno bugenda mu mawanga ag'enjawulo era nga n'eggwanga erya Uganda mwolitwalidde. We twogerera ng'embeera eyongedde okuba ng'egenda mu maaso n'okuba ng'etabuka, waliwo ebitongole ebirala ebibadde bikolagana n'ekitongole kino era nga nabyo bifuna obuyambi ne biba nga bisaasaanya mu mawanga ag'enjawulo. Ebitongole bino bitandise okuba nga biggalawo. Mulimu ekitongole kya UNAIDS. Ekitongole kino nga kikulemberwa mukyala wa Dr. Kiza Besigye nga Executive Director. Ekitongole kino ekimanyiddwa nga UNAIDS nga kino kye kitongole ekibadde kiyambako mu kubeera nga kiyamba ku balwadde ba sirimu okwetolola ensi yonna era nga mu balwadde ba sirimu abadde bayambibwa n'eggwanga erya Uganda mw'eriri okwetolola ensi yonna. Ekitongole kino kigambibwa okuba nti kibadde kigaba eddagala erimanyiddwa nga ARVs erikkakkanya ku kawuka kano. Ekitongole kino kibadde kigaba emirimu nga kigaba ne ssente enkalu eri abo abalina akawuka akaleeta mukenenya nga n'eggwanga erya Uganda mwolitadde. We twogerera ng'ekitongole kino kimaze okutaminatinga oba endagaano gye kibadde kirina wakati waakyo n'eggwanga erya United States of America. Endagaano eno emaze okubeera ng'eri terminated oluvannyuma lw'okubeera nti obuyambi nakyo bwe kibadde kifuna obumu bubadde buva mu kitongole kiri ekya USAID, kubanga eggwanga erya America mu kitongole ekyo mwe libadde liyitira ne liba nga ligaba obuyambi okwetolola ensi yonna. Kati oluvannyuma lwa Donald Trump okulayira nga pulezidenti w'eggwanga erya America mu kaweefubeewe ow'okugezaako okukakkanya embeera ya America mwesaasaanyiza ssente, okugezaako okukendeeza ku ssente ezifuluma mu ggwanga erya America, yasalawo ebimu ku bitongole ebibadde bigaba obuyambi naddala ku lukalu lwa Africa bibeere nga biyimirira, nga mu bitongole muno mwalimu ekitongole kya USAID era nga kino kyekyaviirako n'ababadde balya ssente mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, ssente ez'ebisiyaga ezibadde ziyitira mu kitongole kino nabyo byamanyika luvannyuma lwa Donald J. Trump okujja n'ayimiriza obuyambi obwo. Obuwumbi n'obuwumbi bubadde bujja mu ggwanga erya Uganda ne baba nga nabo baabukwatirayo. Kati ekitongole kino ekimanyiddwa nga UNAIDS okusinziira ku kiwandiiko kye batadde ku mukutu gwabwe official website mabegakaawo baavuddeyo ne bategeeza nti endagaano wakati waabwe n'eggwanga erya United States of America yamaze dda okubeera ng'esazibwamu oluvannyuma lw'okubeera nti obuyambi obuweebwa ekitongole kino obadde butandise okuba nga bukendera. Jjukira kino ekitongole kya UN era nga bw'okiwulira UNAIDS, ekitongole kino kiyambako mu kulwanyisa akawuka akamukenenya. Ngenda kujja nkikunnyonnyole wabula okusinziira ku kiwandiiko kye batadde ku mukutu gwabwe bagambye batya. On 20th January 2025, the President of the United States of America issued an executive order called Re-evaluating and Realigning U.S. Foreign Aid, which ordered a 90-day freeze of all foreign aid pending a review of assistance efforts to ensure alignment with the current United States foreign policy. Nti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa January mwaka 2025, jjukira lwero olunaku Pulezidenti w'eggwanga erya America Donald Trump bwe yarayira ng'omukulembeze w'eggwanga eryo. Yateeka bbaani ey'ennaku 9 mu bitongole byonna ebibadde bifuna obuyambi obw'eggwanga erya America, ebitongole ebya ku mutendera gw'ensi yonna nga n'ekitongole kino kye twogerako nakyo mwekitwalidde. Era nga bagamba nti kino Trump yakikola nga engeri ey'okukendeezaamu eggwanga lya America ssente gye lifulumya n'okulaba nga batereeza mu kye bayita foreign policy y'eggwanga erya United States of America. As a recipient of US foreign assistance, bano nno babo badde bafuna obuyambi okuva mu ggwanga eryo. Nti nga ffe abadde bafuna obuyambi okuva mu ggwanga erya United States of America, executive order eya America gye yasayininga naffe ebadde etukwatiramu. Era twagala obategeeza nti contract zonna ezibadde zigatta eggwanga erya America ku kitongole kino ekya UNAIDS zimaze okuba nga nazo zisazibwamu. On 27th February 2025, UNAIDS received a letter from the US government, USAID, stating they are terminating their agreement with UNAIDS with immediate effect. Nti nga 27/2/2025 ekitongole kino ekya UNAIDS kyafuna ebbaluwa mu butongole okuva mu kitongole kya America ekya USAID ne gavumenti y'eggwanga erya United States of America nga babategeeza nti obuyambi bwonna bwe mubadde mufuna nga buyita mu kitongole kya USAID, twagala obategeeza nti obuyambi buno bwasaziddwamu era bwayimiriziddwa oluvannyuma lwa executive order ey'omukulembeze w'eggwanga erya America eyasayiningibwa ennaku z'omwezi 2 nga yakamala okulayira ng'omukulembeze w'eggwanga erya America amanyiddwa nga Donald J. Trump
twagala bategeeza nti contract ezo zonna zibadde zimaze okuba nga ziyimirizibwa. Wulira bwe bagambye. This is a serious development which impacts the entire HIV response, including in the country, in the continuity of life-saving HIV services for people living with and affected by HIV, civil society and our partners. Ekitongole nga kitegeeza nti buno bulabe bw'amaanyi nnyo, era twagala bategeeza nti ensi yonna abantu abadde bawangala n'akawuka kano era nga bafuna okuyambibwako okuva mu kitongole kino, twagala bategeeza nti embeera bw'etyo bweyimiridde. In the letter, the US government USAID stated detailed instructions will follow. UNAIDS has reached out formally to the US government for more information. Ekitongole kino kyagezaako n'okutuukirira gavumenti y'eggwanga erya America ku information eyinza okuba nga esingako awo. Kakati wetwogerera ekitongole kino nakyo mu butongole kyawandiikidde abadde bafuna obuyambi bwakyo nti nakyo wetwogerera kimaze okuba nga kiyimiriza obuyambi bwe kibadde kiwa naddala abantu mu mawanga ag'enjawulo nga n'eggwanga erya Uganda mwolitwalidde. Nkugambye ekitongole kino kikulemberwa mukyala wa Dr. Kizza Besigye nga executive director waakyo okuviira ddala mu mwaka ogwa 2019. Ekitongole kino kibadde kifuna obuyambi nga mu buyambi bwekifuna mulimu ssente ezibadde ez'abali b'ebisiyaga, mulimu ssente ezibadde ez'okuyambako kukakkanya ekirwadde kya HIV. Era y'ensonga lwaki emabegakawo walaba omukyala ono, omukyala wa Kizza Besigye bwe yavaayo n'ategeeza nti ye talina buzibu n'abasiyazi, talina buzibu n'abasiyazi era tabiinaako buzibu ebisiyaga, newankubadde eggwanga erya Uganda lyavaamu lyali limaze okuba nga liteekawo etteeka erikugira obuli bw'ebisiyaga mu ggwanga eryo. Kakati ekyo kyava ku kubeera nga kino kyekitongole mwakakkalabiza emirimu era kyakulembera nga executive director kyokka ng'ekitongole kino kifuna obuyambi bw'abasiyazi. Kakati naawo embeera bwetyo bwe yatuuka. Kakati abawangala n'akawuka kano akamukenenya mu ggwanga erya Uganda wetwogerera ng'embeera eyongedde ogenda maaso n'okuba nga etabuka oluvannyuma lw'ekitongole kino nakyo okuvayo ne kitegeeza nti kakati naffe obuyambi bwe tubadde tufuna okuva mu kitongole kya USAID ne gavumenti y'eggwanga erya America bubadde butusaliddwako era tetugenda kugenda mu maaso nakuba nga twongera okuwa obuyambi. Mukutu gwa Red Scientific Wall bwebale kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa kubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi